Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzifuna tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Kale, ffe tusimbudde. Katugendeko wano leero. Nonyeko kwa afande. Leo kakoleko kwa afande. Ndaba tekiggwe. Onawulira. Hello. Afande Joe Kosebu. Ononyuka kuna afande Oma? Kosebu. Bampita muge jingo no kubita FM ekito FM muziki singa. Kosebu. Afande yakuzula ki? Yebala kumanya kwa muto lwali kabla. Chichitomeka kasa afande. Wewe nga waliwo na mkwata na biti afande. Kale yali yezi. Nari meheri de na ndimelifu. Nakuja very December ngalumu. Na nakatuke waka. Wewe mimi nani foka na mbuza. Nga mucha kumacha. Wewe meliwete meriku chawo kulotia. Kwanza tuwali kama. Yale mjambe boli bila kuya kulosa. Nanga makurumba yijogera. Konze kali. Kakati. Tewaita na. Ngamaze kubyogera. Ndiri butu. Linda ku afande tugende mpola. Wale komyewo kuvanga ovawa. Ekala mojja. Wale mazeyo banga chekala mojja. Akala mojja mbadde nzuddeyo mbadde mazeyo emyaka njezi. Nga ngenda kweza gumu. Mwaka nga gumu. Naye ngenda kweza yo. Mbuza ono omukyala wamuleka wa? Naye namuleka awantu wazayisa Nsambya mu Balaxi. Mu Balaxi ngali kusomesa. Wampangisiza nyumba? Yarasulanga ku ssomero. Ku ssomero. Yeyagala ne headmaster. Okay. Ogwasooka ngenda kwata. Neyegayirira. N'omusonyiwa. Ono omukyala akamala naye ebbanga ki? Myaka 7. Omuna abaana bameka? 2. Akasazi nali lubuto. Ali lubuto. Lumu bbanga ki? Mugwe munana agenda kusa. Kati we yakugambya nti ndi lubuto? Waliwo akamala waka bbanga ki nga wakadda? Enda akamala wiiki. Mu wiiki emu? Waliwo musajja gwe yayogera gweyogera naye? Nga tamanyi nti mwendi mu nyumba. Kati omusajja namugamba kati tukoze tutya. Omukazi namugamba naye mpulira sirina maanyi. Omusajja namugamba nkuweereze sente gula eddagala. Omukazi namugamba nti omanyi otya kati bano. Byewakola tobimanyi. Ng'owulira? Nampulira nga ndi mu nyumba ye tamanyi nti mwendi. Namugamba nsindikira sente ate n'ennaku z'omwezi nga 25 njagala tugefuna ku Christmas. Ng'owulira? Navaayo mu nyumba emutabukira. N'omujjako esimu n'engisula mutoyi. Enamba tewagifunayo omusajja oyo? Emugye nafuna yalina abasajja bangi ati olimanyiko 3. None the God you are man, oli musajja mukazi nakugulira ebintu owulira otya kati gwokonfaninga amazima tolumuto. So that's why njagala kumanya tondese mubeera wa n'omukyala saawa zino mubeera wakati? Saawa zino 3. Kasazi wazeewo ku mirimu oli mu Balaxi? Okay. Kati afande wandise omukyala manja muzuula naye engeri gyali olubuto galate okuzaala
naye wazza okubaawo nze nalekidde muti wazza okubaawo obusungu ano kunyange oba kubuze kuggwe nze kubulire muganda wange namugamba n'abasajja be nali manyi nengamba sigenda bakubawa nundi nyovuga okufuna esasi nengamba kandi I'm going to marry another one mulekere mutimba tube alibonabonese mukube yeka kana mchawo yani amanya ge Agnes kangeze ko ndabe tova ko sika kula indo toyogera siga werako Yamani sebo jebale ko kale tata nsaba kumpa ku mchala afande nsaba kumpa ku mchala afande awo mchala ani afande mama Izaka siri naye odasa ameka kunemu saa 11 kale nja kuda mukuberekeda sebo areso owai chema ntaliwo alina wala tambudde majja kudde kwa unge saa 11 ne tujja kudda mutu munonyeeko naye madde ngamba oli musajja muntu mulamu ni wankwade oli mukwata mundu ntulidde nnyo saga ziringa zino bwe ziti ezirimu afande ntusooka omuleka azaale bw'amala okuzaala nze ndowooza mwalifunyemu olukiiko ne famire ye neyiyo mwogera ku nsonga zino ne muzeeko obwogezi mu buntu nga tewaliwo kuyomba na kulwana kubanga kikola bubi nnyo afande okera ku makya abaana ne bagamba nti taata waffe yatta maama waffe mu bintu ng'ebyo bwe tewajja kitegeera nti waliwo n'obusungu ojja kumanya kiki wali oyitamu mukadde ako naye ate bw'okkakkana n'okyesonyiwa n'okireka nga bwe kiri wesanga omazeeko olamu ne bugenda mu maaso naye nga bwe waagumye n'ogamba nti edimasa namusonyiwa mbadde ndowooza n'omukyalo naye sooka omusonyiwe mu mbeera bw'etyo kuuma obuntu bwa mwafande tujja kuddamu tumunoonyeeko kagendeko mbabuliza bange nabo bateeseeko ku nsonga ento abe kyebagamba nkale afande beera bulungi kale bannange byebyo nno mabakyaba mukisusa kale siganya afande alwayo naye nakukwata n'omusajja asooka owokubiri owokusatu kati ate ovuddewo waka singa nomuva nemunoba nemugenda okabako otiga nti munange nzizegejo besa fani zinagenda natandika obulamu obupya anyway mugamba kikunsonga eno omukulu mumuwulidde ekikoze byokukwata obukyasi mufunye naye afande kyekabami musajja muntu mulamu kale ali kulayini wasize tata sebo nasize bulungi munande bali kuweereza gwanga amina sebo manya n'eddoboozi ayubba ndi buyusikwanu esebo naye amagezi g'owadde afande oyo malungi nnyo okugumiikiriza muganda wange olaba abakyala abo ate ne afande oyo omanyi muganda wange n'abakyala nabo temubatinya kubanga ebbanga abasajja abo lye bamala bintu ebyo ebyokutambula bbanga ddene kituufu ddala kati n'omukyala oyo sebo buba bubanja kale munne tuze tuyanzege sebo halo omukyabbeera mukimbulo nti nabboa ye apande bannange kyemusaba okola onyewe byonna omukyala yalaba amugoba aviirewo ddala mu maka ajja mukolesa ekintu ekitajja atamuletera ebizibu kale sebo halo wekuweza jimu amina sebo kyakola jimu ekyo katono omwami ekyabakola nga omuganda agumikiza omukyala wa azaale
afuna akaseta mutale ku musaita damu kukola ki wakasa tunowe amaso asasuwe amwesonyiwe kale munange wanji kwe bali kutuweereza amina sebu afanda aguminkiriza nnyo kandi singa yagubadde omukazi oyo ono kiguno omubumbi enkulagirire kale munange katale bali kutuweereza amina sebu empeereza makula afaaniriza amagezi gemuwa sebu abere mukakkamu ekituufu kiri nti olutosirirwe mukazi amwesonyiwe nawe kinsanyusiza mu butamulobesa kuba omukazi emiraja alimu ng'agenda kukyala oba mulobesa towasi yalibaye oba yalibadde kimukosanga ye naye omukazi amwesonyiwe afuna omukazi mulala sigadde Pademan ebomba bali kutuweereza tuyanzege Pademan okyali ku BTFM ekinta muzike singa